Does he know how lucky he is oyo gwe wakkiriza? Yesu neko ye yawangula nze wannema. Omwagala nnyo n'omutijjisa ensala n'ekinugu bigenda kunzita. Bufaananyi nkuba nga kunywegera mutima gubula kunjabika. Baganda bange abasiraamu kye mwatukoze bagenda basonyiwa. Adresi bwe tunaalira ekimere mwazitaddeko mu Luwarabu. Adresi za Luwarabu. How come? Tubadde ba Luganda ng'ebintu byonna tubikwasaganya. Abayaye batadde adresi mu Luwarabu. Batuso kuweereza adresi. Zino. Nayiga n'okunywa ekibanga ze yali tamanyi bya kunyoka. Galowoozo gagenda negezomba nkuyagala era nkumizinga. Kubalala omutima gwagana gw'olukulabako ne gukubagana. Nonyayo omutala gye nzirukira. You never know nditusa n'enkwerabira. I'll run away, run away, run away. Ebambi mutuyambe. Tukoleyo buchallenge. Nze wallahi we nafuna sente. Bakyali bange mujja kumanya nti mbagala. Tondi saa zino nekweka ndya cover. Ndya cover ge mazima. Mbutovaako. Sirinamu. Obuzibu sente. Si kugamba nti nyigira bakyali bange. Bange mbeera tugimanyi ffe nembeera tukuba. Sometimes tukuba. Oyinza okubeera n'onyigira kyaliwo tankoonako biki. Nenga kugamba tankoonako nga yalya ne loan ku ssimu. Okitegeera. Nga lesi mwasana ko yatayimba genda mutwala. Abajja mutema. Bera ke mubanja weewole bonna yatayimba ne sente bamubanja. Ekitufu kiri. Nze bakyali bange sijja kubeerabira. Ebibagamba muzimanyi omuntu bw'afuna akyuka. Enewe nja kukyuka sijja tambuza bigere. Omululu. Okusolooza sente okwo okusolooza sente on our behalf. Sikirina mubuzi kubanga kyali wange omu yandiriddemu n'angamba bajja kusoloozanga sente bazitemeeteme batuweereza akaffe. Okitegeera? Si lugezigezi munjagamba ataka akoogera nyakamanyi. Si lugezigezi. Oli muyimbi olina right. Oli munnabitone in fact. Kino kibagamba. Obaani bwabanga yajja okusoloozanga sente nga zituukira we nga nnyingi. Alina okutema omutemu wagwe nga munene. Kanaawe. Yes, of course. Otandise byoli gwe bakwasa ez'ekibiina n'agamba ngenda sobola kujja ku kakadde kamu kagende ewagundi. E Buganda waliwo enjoga egamba nti omugabi takola ki? Teyeeseera. Oyeeseera bawa mululu. Wabula. Copyright mugireke. Tugireke. Ebeerewo. Just batusensitizing tufuna tutya. Okitegeera? Tufuna tutya tuyinza tutya. Nekiraba bagezeko bifula digital nga tetwetaaga kukuŋŋaanira wamu. Mbadde njagala kuwayo akapera agenda bafa abasiraamu baganda bange. Nga sikakubakolimira. Sikolima. Njogera mazima. Idi mubaraka basiraamu banange idi mubaraka omukyere tegutwawula idi mubaraka basiraamu banange mubaraka sikolimye. Nze mbagambye amazima omukyere tegutwawula ebyokulya tebitwawula idi mubaraka basiraamu banange idi mubaraka. Olwabagaliza oba bakudaalira. Mashallah. Export TV to the world. Export TV gwe mukutu tukyali ku Sankofa Studios. Nagambye eno campaign etandikidde wano netegenda koma wano. Tugenda kutambula mu nze ezenjawulo nga tunoonya ba artists, tunoonya ba freestylers, tunoonya ba nabitone abali mu line eno. Ayagala okubisana ne bano betwakakola nabo bera ngo tutuukirira gamba nti Export TV awozembe esobolera ku 0770 ojja kubeera nga tuwuliziganya ffe naawe ayagala challenge nga bano tukulete butereevu ku Sankofa challenge bali open omuli enagala ba challenge nga they are open naye nga bali bagenze ninawo abaami abalala wano babiri kukono ne kudyo bayako nabo batoyanjulira ate nabo bagenda kwanga batuwaamuuko bayako kulya style ze bakuba muyinza okulowooza nti ku Sankofa bakuba freestyle zokka kantandike n'omukulu wandi ku kono amanya sebo before nga sinakuwa amanya. Yes sir. Ola kanto kagamba wekati kagamba kati. Does he know how lucky he is oyo gwe wakkiriza? Yesu neko ye yawangula nze wannema.
omwagala nyero omutijisa ensala n'ekinugu bigenda kunzita bufaananyi nkubanga kunywegera mutima gubula kunjabika eyo sokoleke element eyo njewulira erina kyenzijukiza kama kyempulira kyekyo oba tuvudde naye nga kyekyo tuvudde soko tuwe kumanya amanya Genius Hatimo omusanko Faliani okwogedde bulungi omusanko Faliani yesebo yongerako omusanko fa mpozi kitegeeza ki obwedda noonya gwe nkibuza omutuufu naye nga mbuze kati gwe omusanko Faliani omusanko fa kyeki ekigambo sankofa ekigambo kya lunagana kitegeeza know your roots tosobola kumanya gyova exactly tosobola kumanya gy'olaga nga tomanyi gy'ova simple as that so wano ku sankofa tujjukira gye twava we know our roots kitegeera that's why we call ourselves the Sankofalians kituufu ogenda kuba otwongera okutunnyonnyola ebisingawo abula kansooke nzikiriza n'omwami ono naye abeere nga atubuuza katubulira amannya ge oba oliawo atubulire nakapera. Yo, hello guys, how are you? Yeah, Toliko Export TV. Wakingere nnyo. Yeah, so I'm Codes in the Love 8. Yeah, and I'm a product of Sankofa. Now oli Musankofalian? Musankofalian. Aya bas. Yeah, and I'm an artist. I'm a songwriter. Yeah, and I'm still doing production. Yeah. So koleke gokola style ki? I do R&B. Estyle nga teri common wenkutunuulira olabikanga sikunyoma naye olabikanga omutomu. Yeah, ndi muto. Estyle nga temutera kugikola abavubuka emyaka gino mwagala nnyo rap, reggae, raga bintu bwe bityo. Anti kati twagala tuwe ekiri best. Yeah, twagala music atambule worldwide, global wide. You know what I mean? Kitegeera. Wayisemu n'akapera awo? Akapera nkaina. Katuwe. I love your smiling face. Without you, I'm losing everything. Elignare, Bamwita, Unibella, so beautiful, cute like a Unibella. I love your honesty, you're my destiny. Oblonjibwe, one another. You make my heart pump faster. You make my heart pump faster. I love you to the moon, my baby. I love you to the moon and back together, my so much. Let me call you my Unibella. I love you to the moon, my baby. I love you to the moon and back together, my so much sharing. Let me call you my Unibella. I feel like kissing your pink lips. I never get lost in thoughts. Nakakasa katina chusa na wangole namba natuka. I found this chimala. Sokoleke. Kabuuzo katono nnyo. Yes sir. Mpulira engeri gy'olwayimingamu. Olinga abasajja abayimba edda kiki what inspire nebuuza muli kiki kyakuinspiring okukola this type of music? Music natandika nkyali muto. I remember my P1. Natandika nga nkwata akacupa. Natandika okuwa music. P1. So my mother agamba ngenda ba muyimbi. Wow. So I started. Wow for your mother. African parents batera kukikiriza ekintu ekyo. Kumalako university ojja kulekola by'oyagala. Gwote yakulemerako. Wange tiyannemerako. Yeah. Yakuleka ku level ki? Music yandeka natukesa nga bajjawo nkube mu rap. Naye I wasn't a rapper. So natandika by P7 yeah. Nga maze P7 back. Natandika music. Kuandika music. Nyakayimba kinasookerako. Kekano kumuwulidde kinasookerako. Ako Unibella. Sokoleke ogamba nti ke wasookerako kitegeeza ozooyongerako. Ze nnyongerako. Nyimba nanyingi ne projects nanyingi nnyo. Ezikyatambula. Ogenda tuongerayo kapera akalala? Dabongerayo. Bakuwemu kati? Katuweemu, soko katuweemu.
My name, my African name. Every time you call me my African name, girl. Tom Peter, Bidebia Summer. Oh, Bidebia. I'm born in Africa, named in Africa. Many Africans are proud of their beautiful names. Africa is my motherland. Don't call me honey, I don't like that. To Africa, name make me free. Many girls they call me sugar honey. I got one who calls me my African name. Yeah, please, baby, call me my African name. Wanampita nzenga nsija mukwano gwange nawe mungi nnyo. Just call me my African name. Yeah, just call me my African name. Pull up. Sokoleke. Batugamba, bangamba. Yes, sir. Bamwe abayiba R&B. Bwe muyimba, muba ne source of inspiration. Yeah. Naye nga mpulira ennyimba zo za Kivalentine nnyo. Ennyimba ku true story. Source of inspiration yewe kennyini. Yanze kennyini. Ogenda tubuulira ku story ezo. Naye kansooka embuuze ku mukulu ono. Onnagidde? Yes, sir. Kusanze okubya akakoofiira taata. Nga Katonda wange. Obadde ova ku muzikiti oba obadde ogenda? Nyinza okuba nkulinnyidde mu program. Tuvudde. Mufudde? Ndowooza kati tuva wano tugenda ku? Olunaku ffenna twalutegedde lwa Idi. Naye baganda baffe Abasiraamu. Bakoze. Kye mwatukoze. Nawe toli. Ate nga nkusanze onekaanekanye. Musiraamu naye. Basiraamu banno. Abatamalayo. Olulimi tetwasobola ddu kuwasaganya. Abasiraamu baganda bange Abasiraamu kye mwatukoze. Bakoze bati. Tugenda basonyiwa. Adresi bwe tunaalira ekimere mwazitaddeko mu Luwarabu. Adresi za Luwarabu. How come? Tubadde ba Luganda ng'ebintu byonna tubikwasaganya. Abayaye bataddeko adresi mu Luwarabu. Baatuuse okuweereza adresi. Zizino. Bagiwandiisa mu lulimi biki? Luwarabu butonnyeze osoma. Sisobola na kulusoma. Ndaba butonnyeze. Kye mwatukoze. Allah tajja basonyiwa. Allah Mungu Allah tajja basonyiwa Musiraamu. Kyogamba we nkusangidde ng'oli mu kunyolwa. Omuceere tegubeemazangamu. Mutukoze bubi nnyo. How come? Bulijjo mwogera Luganda. Oba ne batege ku Easter. Alhamdulillah, ate nkugambye ndi Musiraamu. Osobola okikola? So celebrating Easter. Tosobola? Wabula bwe mutuyita okulya era si tujja kulya. Okitegera? Okulya tujja kulya. Tetulina mbuzibu. Ogambye tosobola kucelebratinga ssebo. Okucelebratinga n'okulya byanjawulo. Anti n'okulya part of celebrating. Twala kigambo kimu tujja kulya. Tujja kulya baganda bange abasigadde. Easter tujja kulya. Nayo musango feri agenda kunzita. Tewatubuuliddeko ku kika kya music. Omukulu atugambye akola R&B. Ate gwe nakiyempulidde nga kiri familia naye. Oganye okukinnyonnyolako okusingaawo. Kituufu kiri nti ndi versatile. Kola R&B, reggae. Versatile. Oliko okulapinga. Rap zawazeeko kibooko. Sirinaawo. Oyogedde zima. Sirinaawo era obudde abaana bakulukuta. Ngamba tufudde. Nga otunula butunuzi. Tufudde. Olinayo akayimba akatali mu style gy'ossa tuwa? Kayimba. Of course ninawo. Kali kumpi awo kumuguukirizaawo. Nkebere. Onyola omutodo. Vibe bwe zijjayo. Abikola drawer. Banga bayita teyeerabira. Akayimba bakayita Nsoke nkatiriza akayimba ako. Kaliko sose. Osoka kakatirize. Nsoke nkakatiriza kuba kenesibyeko. Kenda mu future at the moment. Tuwe atakati tunakayanyirawa. Vuga. Does he know how lucky is oyogwe wakiriza? Yesu neko ye awangula nze wannema. Omwagala nyero omutijisa ensalwa n'ekinugu bigenda kunzita. Bufaananyi nkuba nga kunywegera mutima gubula kunjabika. I'll run away,
run away. I'll run away, far away, nkwesonyiwe. I'll run away, run away, run away. I'll run away, so far away, nkwerabire. Nayiga n'okunywa ekibanga, ze yali tamanyi bya kunyoga. Galowoozo gagenda negezomba, nkuyagala era nkumizinga. Kubalala omutima gwagana, gw'olukulabako ne gukubagana. Nonyayo omutala gye nzirukira, you never know nditusa ne nkwerabira. I'll run away, run away, run away. I'll run away, far away, nkwesonyiwe. Kaima bakaita run away. Wonangezako kapushinga. Nawe yaya abaye batuma, wacha baye batuma. Bayaye Zi challenge. Banya ni abama challenge. Ku YouTube, TikTok. Wona. So gamba music omungi oba batya amaloboozi gano okugatuulamu. Simanyi nakumanya. Kuba evoko ndiwulira, evoko kweri baba. Batuma challenge. Waliwo ne bakyali bange mbalaba mumpitako. Remember? Era waza kubajjukiza. Yeah, TikTok remember. Oli baba akukebeddeko soomulaba. So okulaba waliwo akyakinza mu gunto profile yo. Ne bayaye mmwe. Bajja buzi ne balingiza. Bayaye mmwe. Nawe oyagala bagamba ko oli nti embaga za mwezi tuuka. Budget mugisindikira ejjumia. Kuwaku China kumanya. Gombote tebakulabamu. Ate ku budget y'embaga badduka misinde. Simanyi kumanya. Simanyi nakumanya. Oba there is the other word which says that familiarity. Waliwo omuzungu engeri gyakyo gumanyi siri muzungu nnyo. Naye waliwo ekyo kigambo kyebakoza simanyi familiarity kills what. Ono ye w'oluzungu ennyo. Owaye bw'obeera ng'olisita nga abantu bali familiar with you. Tebakulaba oba kyogera batya mu luzungu. Olisita. Ng'olisita. Ng'abantu tebakulabawo. Tebakulaba. Nga bo tebalaba bwasitaabo. Wesa Uganda. Gwembadde neesize. Familiarity. Tukikozese mu Luganda. Wakosa kya Luganda, kyoganda kyo nkimanyi. Okyoganda kigamba obutatya buzaala akamanyiro oba kyo kirala nese kirala. Nabbitawe bwakitiibwa wooto nalwo gye luli. Nabbitawe bwakitiibwa waabwe. Kivunulwa nti abantu abakumanyi tebatera kulabamu makulu g'olimu. Bambi mutuyambe. Tukoleyo buchallenge. Nze wallahi we nafuna sente. Bakyali bange mujja kumanya nti mbagala. Tondi saa zino nekweka ndya cover. Ndya cover ge mazima. Mbutovaako. Sirinamu. Obuzibu sente. Si kugamba nti nyigira bakyali bange. Bange mbeera tugimanyi ffe nembeera tukuba. Sometimes tukuba. Oyinza okubeera n'onyigira kyaliwo tankoonako biki. Nenga gogamba tankoonako nga yalya ne loan ku ssimu. Okitegeera. Nga lesimu wasanako yatayimba genda mutwala. Bajja mutema. Beera ke mubanja weewole bonna yatayimba ne ssente bamubanja. Ekituufu kiri nze bakyali bange sijja kubeerabira. Ebibagamba mukimanyi omuntu bw'afuna akyuka. Enewe nja kukyuka sijja tambuza bigere. Sokoleke. Sijja kulabira bakyali. Okonye ku kintu ky'okukyuka ekyo. Ate ndowooza okukyuka kw'abalimbi tekuli wala okuva we tuli kati. Kubanga tulinda kimu muzeeyo okutwalako wali mukono. Ya copyright. Mweyagale. Yolaga ndabayo copyright. Omanyi tukagabaleko nga tulaba. Ebintu byesitegeera bulungi. Sibigenda munnyo. Wabula nze kyemmanyi kinyinza okugamba. Tulina omululu. Okusoloza ssente okwo okusoloza ssente on our behalf. Sikirina mubizu kubanga kyali wange omu yandiriddemu n'angamba bajja kusolozanga ssente. Bazitemeteme batuweereza akaffe. Okitegeera. Si lugezigezi munjagamba ataka akoogera nyakamanyi. Si lugezigezi. Oli muyimbi oyina right. Oli munnabitone in fact. Kino kibagamba. Obaani bwabanga yajja okusolooza nga ssente nga zituukira we nga nnyingi. Alina okutema omutemu wagwe nga munene. Kanaawe. Otandise byoli gwe bakwasa ez'ekibiina. Nagamba ngenda soka kujja kwa kadde kamu kagende wagundi. Buganda waliwo enjogera nti omugabi takola ki? Teyeseera. Oyeseera bawa mululu. Abaye bajja kulya ssente.
si kwogera bubisi balinaako obuzibu ba president ba associations biki byonna bino wabula kyemmanyi tuleme creatingawo mbeera ya kikemo sente zo zikema sajja twasanyukidde gwe kyolinga yagamba zireme tuukira ku muntu ekutya ereme tuukira ku muntu aiwe waliwo n'omulala wamulaba nga yeetisse ekikutya kya sente musajja tatunula na mabega sinza bikoona kubagamba bakuba enkokola musajja wa kabiri okalaba ogire bankuba enkokola nasigala naye zokoleke kati tugambe mugenda funa oba mugenda kudda mabega ekyo sijja kikoonamu nnyo abantu gana kikoonamu kambuuza omuyimbi andi ku sayidi yeeno kamubuuza tunakifunamu kati gwe oba tunakifunamu waliwo point gye nawulidde waliwo president omwe yagambye abayimbi kakati webalese copyright terujja kuddamu kuba music wammwe luli mbadde musobola okunyigayo ekizike mukasonda n'enkukuba ayogedde bulungi nti mukola ki mutunyigayo kibukiminizi si byaki si byabwereere okuddiza guba mwoyo kagundi mutuddizeeko tebali wiringi nkubuulya amazima twatuka ekiseera ne tuwandika nze nina ennaku kuba presenter esiyinza byogera omanyi mu ndongo muno tomanyi ani gogenda sinkana ntya tewekwatirira nnyo bantu otuka ekiseera n'oguma ebikutukako byonna bina n'okimira n'ogamba gundi oyankola bw'ati mpulira endongo nzibumu ate bo babyerabira nno mwana ye akikoze akyerabira neffe ffe tubijjukira we remember era nsanga ntaddeyo kazimaino mba nzijjukira lwakusirika nkifuna bulungi mutubye babayisa okubyewo kigambo kinene nnyo naawe abasajja bamakooti boyogerako amakooti tabba sikujjonkera naye ekituufu bakimanyi bo bennyini bakimanyi nti balidde sente zaffe tubodde okozimya omyayi nakukoona nanga ngeakukuba abeerako waliwo nomyayi yaŋŋamba ngaddira recording ng'alikodinga n'ateekayo kadivati ka radio nakulaga nti andi kati ngenda kukuba tekako owulirize nasooka ateekayo radio wali nabaana pushinga in asooka kukubira nga agenda kuteekayo oluyimba lwo ebale nnyo lwaki abakola ekintu ekyo anti abatakutaddeeyo balina engeri gye bakikolamu gwe noba nga weewulira nti oli mukuzannya naye nga ku mpewo bali kalango katonda wange baki bakola ebintu ebyo naye ate tunaabagamba ki buli omu anoonya survive ene wenze sibanenya beetaaga okulya wabula copyright mugireke tugireke ebeerewo just but sensitizing tufuna tutya okitegeera tufuna tutya tuyinza tutya n'ekirala bagezeko bifuula digital nga tetwetaaga kukuŋŋaanira wamu waliwo abaana nga babeera wala nnyo eyo waliwo abayimbi abali mu up country waliwo abali mu west waliwo abali mu east for us we are blessed tuli wano mu central Kampala naye waliwo abatajja kusobola kutuuka bafune engeri gye bakigiramu ng'omuntu asobola okuregistaringa online buli kimu kitegeera nga kiggwera online that is it awo ngenda kuddira kansoke nkyukire ku mwami ono andi ku mukono gweno mukulu nga gwe ndowooza we ŋŋamba nti bapulezidenti ba federation ba UPRS ab'enkya bwemba mpisayisa amaaso yemu omugigi ogwo kati nga mmwe copyright eno kati naddala gwe nga kuba gwe otugamba tandika okuyimba mu andika okumanya esteem gyolina nti yakuyimba copyright is it more harmful than good oba more good than harm? Copyright kyasobola ogyogerako copyright bagirekewo copyright egenda yamba bayimbi bangi nnyo naye kyetwagala ebale mobile etya mobile nga togenda kukuŋŋaana nga omuyimbi wange kyayogeddeko awo nti agenda mu office oba mu meetings naye nga yo mugitegeera bulungi copyright nze ngimanyiko bitono so kati ogamba nti babuzeemu okusomesa ku bigikwatako kituufu kyetagala lesson otegeera more and more about the copyright mufunamu mutya mukolaki naye copyright ekisembayo copyright nga ba rising star abalala oba bangi nga batulina mu ggwanga lino copyright enaabasitula oba enaabateeka wansi according to your view?
Complete ejja tusitula. Yeah. Kubanga nabantu ejja tusitula. Kubanga right now tukoze music, right now tukola music. Music ya challenge zetu bazikolamu. Neshaga corporate obeze ya batufunamu nnyo. Yeah. Ekyo kituufu nkiwulidde bulungi era nkikkiriza. Naye abantu bano ono bakonyeeka abadde babalyako akasente. Banakkiriza nnyimba zammwe ate babasasule. Kubanga already badde omusasula nakola nga mukulu wagambye. Ate kati wabanga alina okusasula. Anti kati ba music tumukolera abantu. Yeah. Nenga corporate yo sente zijja vaayo. Okay. So kyogeza kutegeeza nti people buy good music. Yeah. Era wona bokubiza music nga mulungi bajja mwenoonyeza. Kituufu ddala. Bannaye lwaki temutwala kapera kamu ne tusiibula. Ntandike. Wangambye gwezo zibeerawo kumpiawo. Nyingi nnyo. Tukube mu akapera. Bakuba akapera. So kututaito y'oluyimba. So ngenda bakana akapera kayimba kanga kapya. Bakaita Africa Weekend. Yeah. Zekizo, Nevis Pan. Yeah. Ba producer bangao. Producer unique bonna. Yeah. Newigan jali eyo. Bona producer bali wano kusankofa. Bali kusankofa bali kusankofa. Yeah. Monday to Friday, every day we're busy work. Saturday we prepare for the vibes in town. Party girls getting ready for the concert. Wow, Drippers making it smile, showing new dress code. Big Don spending money because life is short. It's a freaky weekend, we burn it down. Beautiful girls nowadays, bagala sente. Yeah, freaky weekend, but so high. Girl, make it down low high. It's a party vibe, party dance. It's a weekend because the party vibe so high. Freaky weekend vibe so high, girl make it down low high. It's a party vibe, party dance. It's a weekend because the party vibe so high. Party na vibes on low. Turn on the music vibe to be high. I wanna hear loud noise from the crowd. When we step out, we party every night. Yeah man, Ayabas. Obaja kayimba kapya. Kati agala okufuna ku music wo. Ayza mufuna atya oba musanga wa. Music, YouTube, Kosa, Zenda Love 8. Everywhere, Kosa, Zenda Love 8. TikTok, everywhere, Zenda Love 8. Spotify, Zenda Love 8. Just not everywhere. That Love 8. Not just sharing the love. Nagaga musajja wa kingere nnyo. So obanga oluzungu utawanyamu nga mikwano gyange. So kyalira CEO n'abanga akuvvuunulira oluzungu alutegeera bulungi. Okiri. Omukulu. Nga tumaliriza. Simanyi oba osobola ku mikutu gy'omuntu asobola okujja music wo mu bungi olina agamba nti mpulira tachi empomedde emikutu mingi music ngezezaako mu distributing kwali ku YouTube by the names Genius Hatimo Genius Hatimo ne ku TikTok kwali by the way Genius ogambe kaliko style ki Genius with a Z. Instead of ending with S, it's a Z. Yeah? Okay. Genius with a Z. Genius Hatimo. Ku TikTok kwendi, ku YouTube kwendi, ku Facebook kwendi. Ebisigade zijjako nayo nnyo. Ebisigade tojja bigendamu nnyo. Nsinze kuteeka sira nyaawo ku TikTok. Mwana ebisigade ko pete yabbi kunoonyeza. Tujja kulaba. Nga basebe ne banyabo tuli ku Sankofa Studios Expo TV gwe mukutu. Nabagambye tugenda tambula ebitundu n'ebitundu. Omwana soda nkakasa ogenda kuba tuteeka tujja buyikwe. Bannabuyikwe bonna bakuŋŋaanye tugenda kuba tujja n'endongo abaana batulage ebitone, abaana batuyimbire, abaana batulage talents ez'enjawulo naddala basically music nene batujja kuba nga tubitunulamu. So ayagala bama nti abayimbi abo mpulira nze nga mbeesobolera bye bakoze njagala bikuba mu bituli bagambye welcoming a challenge. You want to challenge them jangu Sankofa tebaddukangawo naye nga mbebaza nnyo kubanga mutugoberedde paka eno tukyalina sessions endala mpitirivu bwezi akasembayo nimbadde njagala kuwayo akapera agenda bafa abasiraamu baganda bange nga sika kubakolimira sikolima njogera mazima
Idi mubaraka, Idi mubaraka, basiramu banange Idi mubaraka, omuchere tegutwawula, omuchere tegutwawula, Idi mubaraka, basiramu banange mubaraka, sikolinye, nse mbagambye amazima, omuchere tegutwawula, ebyokulya tebitwawula, Idi mubaraka, basiramu banange Idi mubaraka. Olwagaliza oba bakudaalira. Mashallah, mashallah, alhamdulillah. Export TV to the world.